Tewali akutegginja hamu alesa abayayi. Tusaba hamu afuna amazzi gano we gayitanga bwazimba omwala. Tetumusaba kyokka tetumugana ezimba mwala. Okay, tukwanirizaako atugoberera ku Open Mic Media. Embeera mu kibuga Kampala bwetyo bwesibye olunaku olwaleero abasuubuzi basibye beekalakaasa olw'embeera ey'amazzi agava ku mwala gw'e Nakivubo agayingira maduuka gaabwe ne gwonoona emmaali yaabwe eri mu buwumbi. Abasuubuzi bangi mu kibuga Kampala bavuddeyo ne beekalakaasa ne balaga obutali bumativu bwabwe ku mbeera gye bayitamu era gye bakolera mu kaseera kanene ng'amazzi agali gayita mu mwala gwa Nakivubo kati gayingira mu maduuka gaabwe. Bino bwe bituuse omukulu Hamis Kigundu eyakwata contract y'okuzimba omwala kyakoze ayise poliisi nejja nekuba amasasi awamu n'amazzi agabalagala oba tiyagaasi mu bantu baneeno ng'agezaako kugamba nti kibakola kiri mu bumenyi bw'amateeka. Abasuubuzi bangi olunaku olwaleero bavuddeyo nga sibenkanya nga vidiyo bagenda ogikola waggulu awo. Vidiyo ngenda okulaga waggulu awo abasuubuzi balaze ekizimbe nti instead of hamu okuzimba omwala ate ye yazze mu kuzimba arcade bwe kye bayise obutali bwenkanya era okunyigiriza eddembe ly'omuntu wa wansi. Wadde ng'embeera ebadde ekyali bwetyo abasuubuzi bangi balabiddwako nga waggulu ku maduuka gaabwe nga batunuulira ebigenda mu maaso ate nga abamu balabiddwako nga beekalakaasa nga bayomba olw'embeera embi gye bayisiddwa mu kiseera kino eno hamu mwazimbira omwala gwa Nakivubo. Abasuubuzi abalala babiddwako, poliisi yalabiddwako nga yeetooloola ekitundu okugezaako okukuuma obutebenkevu awamu n'eddembe ng'egezaako okuziyiza abo bonna abadde baagala okwekalakaasa. Poliisi eno ereeteddwa mwami Hamis Kigundu ng'agezaako okulaga abantu nti singa bagezaako okwekalakaasa oba okukola ekintu kyonna ekyobulabe bajja bakwata n'omukono ogw'amaanyi. Ate abasuubuzi abalala balabiddwako ng'amazzi basene okuva mu maduuka gaabwe ogezaako okwewala emmaali yaabwe okwonooneka olw'amazzi amangi bwe gatyo. Yeah, this is the current situation. The water levels are very high. I've managed to remove my shoes and I've gone into the water, but seriously, the water levels are very high. This is the situation in downtown. The electricity is also off and on inside the buildings, and the situation is totally terrible. This is the situation in downtown. Traders continue to say that it is due to the construction of Hamis Kigundu's drainage channel, which blocked the running water till traders are being affected, and this is the situation right now.